Okay, butereevu nkwaniriza ku Focus TV nze Ade Wilberforce kirime mu nyanja okubeera nga nkuwa updates oba amawulire agaba gatambula mu ggwanga lyattu Uganda. Nagamba nti tujja kuwanga updates, tujja kuwanga amawulire agali mu current affairs ku ebyo biki ebyo bitambula mu ggwanga lyattu Uganda wamu n'ensi ezituliraanye. Olunaku lwa leero nkuletedde story ezookya abasole wakati wa Robert Kyagulanyi Ssentamu na biki ebigenza okwa-attractinga international community. International community mulimu n'amawulire gwe bayita Larry Madowo ono muna Kenya ng'alipotingira omukutu gwa CNN. Ina kuba kwa story eyo kya etambula ssaawa zino era yasanyu eri oyo omuwagizi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu oba owa NUP ku biki ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda naddala akalunga kaakaggwa. Era nga n'embagala baffe abali ku mukutu ogwa X mukimanyi nti stories zino zibaddeko nga zitambula naye waliwo atambapya agakagwawo. Nina story eyokubiri eya omukulembeze wa Burkina Faso omukulu gwe bayita Ibrahim Traoré. Traoré yayingidde mu musango oba yayingidde mu Uganda kukubeera nga abeera interested ku biki ebigenda maaso mu kalulu nga kaakaggwa. Ebigambo bye si biwoomu eri naddala wa Museveni ne Kyagulanyi. Traoré ono wayingirirawo okujja okulaba nga ayingira mu musango gwabwe guno obanga ayingira mu keesi yaabwe ey'akalulu akaakaggwa. Tujjukire tugaane nti abantu bano ababiri balina ekibagatta. Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Traoré oba Ibrahim balina ekibagatta. One, age bracket y'emu, ekirala enzikiriza zaabwe zaagala okukwatagana. Biki bye bakkiririzamu eri amawanga gaabwe byagala okufaanagana. Avuddeyo olunaku lwa leero n'agezaako criticizinga oba n'agezaako kukuba ebituli mu kulonda okwabadde mu ggwanga lyattu Uganda n'ebyo ebyakuvuddemu. Agamba nti omukulembeze omala otya emyaka 4 mu ggwanga naye oba obadde nga olikolera bulungi naye era waliwo ebitagenda bulungi oluusi ebiba bigaanye, kitegeeza nti osaavingako ekimala then n'ovaawo. Era avumidde n'agamba nti kino kiringa kikolimo mu Africa okubeera nga ensi zonna democracy oba enfuga eya democracy abantu abangi bwe basalirawo kye baagala tekola. Ye ng'omuntu agivumirira era agambye nti with immediate effect Robert Kyagulanyi Ssentamu aweebwa eddembe lye ng'omuntu. So katulabe vidiyo eno tube nga tukomawo. Museveni, I address you directly now, and I do so with respect but also with honesty. This message comes from Burkina Faso, from West Africa, from your fellow Africans who care deeply about what happens in Uganda. Sir, you have been in power for 40 years. 40 years, an entire generation has been born, grown up, and reached adulthood, knowing only one president. An entire generation has never known what it means to experience a peaceful transfer of power. An entire generation has never seen what true democracy looks like in their own country. Mr. President, I ask you, what are you afraid of? If you have served the people well, if you have brought development to Uganda, if you have improved the lives of ordinary Ugandans, then you have nothing to fear from this election. The people will vote for you if they believe you deserve to continue leading them. But if you have not served them well, if you have failed to bring the progress and prosperity they deserve, then they have every right to choose someone else. This is what democracy means. Democracy means that power belongs to the people, not to one man. Democracy means that leaders serve at the pleasure of the people, not the other way around. Democracy means that when the people want change, they have the right to vote for. Yoyo gwaita Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré no atamumanyi ye mukulembeze wa Burkina Faso ssaawa zino aliwo. Yayingira obukulembeze mu mwaka gwa 2022 olunaku zino ali 6 October ng'agamba nti baavaayo okuwakanya enfuga ey'omukulembeze oyo yali amazeeko ebbanga era bo nga yali munnamagye yavaayo n'agamba nti no kino kirina okukoma. Navaayo ne bayimiriza gavumenti eyaliko ne bagiwamba awa ne batwala mu maaso obukulembeze. Essaawa zino asaavinga naye nga si mukulembeze omulonde obula asaavinga okulaba nga bateekateeka obukulembeze obuli democratic oba obukulembeze obugoberera abantu abangi kye baagala, obukulembeze obugoberera amateeka, obukulembeze obukolera abantu biki bye bawulira eddembe. So Ibrahim Traoré ono essaawa zino yatwala Burkina Faso era nga ekiseera kyonna avuddengayo nnyo
nga ensonga yonna ebeera mu Africa ng'enyigiriza Omufirika ng'agirumba direct. Tujjukire nti Towlo ono yalinako olutalo lwe baali balwana oba olw'ebigambo okwanyisiganya ebigambo ne pulezidenti wa America Donald Trump. Era Towlo ono ng'avaayo n'amuddamu ebigambo byagamba nti tetwetaaga nsi zammwe kujja kutuyamba oba kututeerawo ebyo bye twetaaga mu nsi zaffe, wabula ffe bennyini Abafirika ffe tulina okwerwanako okwekolera ebyo bye twagala bibeere mu nsi zaffe eza Africa. Tubeere n'ennono ezaffe tuve ku nnono ez'Abazungu. Era nga takkiririzanga nnyo mu bantu abagamba nti ensi endala okujja okubalwanira oba okubateerawo enfuga eyammwe because bajja n'ebigendererwa eby'enjawulo. So olutalo lwabwe lwakyaka nnyo ne Donald Trump nga buli omu akkiririzaamu kyakkiririzaamu. So Towlo ono okuyingirira mu keesi oba mu nsonga za Robert Kyagulanyi Ssentamu ne General President Museveni kitegeeza ki era kiyinza kuba kiyamba kitya eri eggwanga lyattu Uganda? One, ekisookera ddala nga president atwala eggwanga eddala ng'ate liri mu Africa ng'ate y'omu ku abo abali vocal oba abavuddeyo ne basonganga ku nsonga ez'enjawulo, kitegeeza ensi ebeebawa ebeegeka amaaso. Kati mu kuyingira mu nsonga zino eza Uganda kitegeeza nti waliwo ekyenkizo ekisobola okukolebwa oba oliawo ne bannaffe abali mu buyinza ne bavaako ne batandika okwekyekingako ebyo bikolebwa. Towlo agamba nti waabanga agamba nti amuwadde with immediate effect or immediate cause, kitegeeza nti wabaawo ekibadde kiriwo kikolebweko mbagirawo kitereezebwe, otherwise ayinza okuba nga ate ajja kusukka ku ekyo kye yandibadde akola. So ebyo byonna twagala tubisigale nga tubitunuulira tubigoberere. Ono ku Focus TV tujja kutemeranga ensonga ezo ze tuba twekakasa nti ddala zibaddewo. Story eyokubiri eri wakati wa General Muhoozi. General Muhoozi ono CDF wa Uganda atwala amagye ag'eggwanga Uganda. General Muhoozi ono abadde nga avaayo n'atweetinga ku mikutu gye egy'enjawulo naye okusingira ddala ku X nga alina ebigambo byakuba Robert Kyagulanyi Ssentamu nga mugamba nti igwe webanga tezinawera nnaku 23 nja kuba nkono bajja kuba ottiddwa. Ebigambo bino ne bannayuganda bangi bennyamira ku ebyo biba biri ku mukutu ogwo, naye ate Lale Madon afuddeyo n'akinoona n'agamba nti newankubadde tweets ezimu ozisangula ku mikutu gyo naye tezisobola kusangulwa mu gallery zaffe tukyazirina, era aludde okuzongerayo okuziraga abantu abali extra oba abali ku mutendera oguddako mu kukwatisa empisa oba mu kukwatisa human rights. Naddala ekyo ekigenda mu maaso ekyokutta abantu mu ggwanga lyattu Uganda, naddala ng'akalulu kaakaggwa tujjukire tugaane nti waliwo ebintu bingi ebibadde bijja bigwawo, abantu bangi bafiiridde mu kalulu nga battibwa mu ngeri etategeerekeka era ebiviiriddeko ensi okubeera nga ziri interested mu kalulu k'eggwanga lyattu Uganda. So Lale Madon kyekyasinziddeko n'agamba nti ensonga za Uganda nga zikyali bwe ziti tagenda kuwummuza mpaka. Tujjukire nti Lale Madon Munnakenya naye ng'ate alipootingira aba correspondent owa TV ezisinga amaanyi mu ggwanga muno oba mu nsi muno eya CNN. Before joining CNN yakoleranga BBC. BBC ffenna tukkiriza tugaane nti ze zimu ku TV ez'amaanyi mu nsi okulaba nga zitakolinga ensonga ez'enjawulo oba azirabibwa nga zigobererwa abantu ab'enjawulo. So CNN yakuba story ewedde era nga Lale Madon yali mu Uganda ne Robert Kyagulanyi Ssentamu mu rallies. Buli kimu yakikavalinga tiyagaase okutyoboola eddembe ly'omuntu byonna ebyagwawo n'abikavalinga ebitwalibwa mu international community. So tulindirire ki ekiddako naye nga Madon yagambye nti tagenda kuzikiza mpaka nga Uganda efunye obwenkanya. Sigala ngugwira Focus TV tugenda kuba tukuwa stories weziti ezisinga okuba nga zinyuma tujja kuba tuzikuwa ku anytime. Just beera ku Focus TV, subscribinga, likinga, sharinga tube nga tutambula mu ggwanga lyattu Uganda n'okubeera nga tumanyi ebyo biba bigenda mu maaso mu ggwanga. Akomentinga
okola kyamaanyi nnyo awo wabula oba atereeza naawe okola kyamaanyi nnyo lwansonga ffenna tutambulira wamu mu kumanya ne mu butamanya oyinza okuba nga olina ky'omanyi ate ono n'akitereeza munne so thank you so much abakola ekyo mubeere bulungi mweraba ku subscribinga ku Focus TV yange bingi